Neralikiridde kuluma bakusange nti Simon yakuwa ku naye gwe tolina bizibu yo luli jamu yankwata neninya kabore netwala nempita awamu nga kudduuka wasanga wasibe omanyo tekiwala kimanyira wali waggulu nekyesa ategeera ng'ebizigo bingi mu bitengi twale bwe nasemba okukola nga tusetinga edduuka ebitengi byali bingi nagenza okulaba nga ku lo esatu ez'amasa obutengi buli mu nsonda wali nga mulimu obucupa bw'obuzigo buno obufaanagana bwe buti ngenda okulaba nga simanyi waggulu waliwo weyisaani gundi skin solution wapangisa muntu n'otaŋŋamba kiki ekyabaawo ekibuga nno kati kankubuulire ogenda na pulaani ndala ovaayo na ndala yeyo site Kampala Museveni gy'ayagala tolaba muno walinnya n'oŋŋendera e Congo n'osuubula ebitengi gomesi ziizo n'ogenda e Dubai n'ozireeta munnange bizinesi eyemenye kutula nze nayimba gomesi z'abagole nze kati ne wabaawo abambalira ate nno bino olwa social media simbi mbeera okwo ku TikTok buli mwana atunda kizigo tonanabako ku live tutunda bizigo ebijjako buno obwakonye ebirayiteningamu n'otangalijjamu ebikumyusa n'obeeranga ettungulu kati bw'omala bitabula olumutoko wano oyisaako ebibatu mu maaso n'ogamba Mukama Katonda nkoyiddulu ate olowooza oyinza kitunda n'otamyuka nze alina okubeera example kati olwomanya tegunnaba kukwatayo naye nze mmanyi wenda gandabawo kati nasose kuddabiriza baddugavu mwengwa mukowe mwengwa byabaddugavu tunyirira mulako badde ogamba nyirira nakitandika ekizigo nkitegeera bulungi abaana ku TikTok bakinsomesezza kati kyenyagala okubuuza mbadde ekyakunyonyola munnange n'abakyala abo baneiba bange ndowooza era walaba Eleni eri bonna batunda kizigo nakubayo amaaso abiri nalaba saabitegeera nesaagala kuningiriza nnyo saddamu munnange kansooka nteeka n'essimu wansi wano okunnyonnyole nga ntandika nga ntabula kizigo manyi nno nokyetabulira wabisomera ku TikTok babukulaga obusima hydroquinone gwoteekamu hydroquinone tatwaza kansa ate ku muntu oyagala kunyirira ebyo tubirowoozaako aye nze nkola ssente nze kasita nkola ssente kakati kye nakola nga buli gomesi zentunda ekitengi kyentunda ssente siddamu kusuubula nga nnyingiza kizigo otuuka n'oweeyinga bizinesi kyekola kati ekiriwo kya muzigo kunyirira kunyereketa kweruka kumyuka buli mukyala wakumyukako eno generation abakazi bagula ebizigo omukazi agenda nagamba ntabulira ekikebe n'omugala kya mitwalo ago era nze mbadde njagala ngenda okukubu olabe kati ng'embeera ekyuse nga nninamu motoka nkyuse wekiba kisooka nga nkyusiza ng'ewaka bw'oŋŋamba nti no toyinaawo ng'angula ng'ebintu ebitono obuntu butobutono mbumanegi nze mbusobola omukazi akwata emitwalo ago ng'agula kizigo kweyerusa ebe nasibiinaako buzibu ekizibu kyange nno wekiri bwe twasembayo nze twabala bizinesi nekola sente nenzikola ki nenzikuwa toddanga mukunyega oba gomesi zitambula toddanga mukunyega nti oba ebitengi bye biganye wasirika busirisi nekyusa ekisinza okuntiisa nti obudde bwange bwe nateekamu nenenya ennyonyi Uganda terina nnyonyi egenda direct DRC ate olina kumala kwamuka kugenda Ethiopia ate ova Ethiopia okkirire DRC nembonabona n'okugenda mu Bakongo olulimi luntawanyizza njagala ole ofune best product oleme kufuna bijingirire kuva wano nenenya ennyonyi negenda e Dubai nenkuleetera ebintu effort zange ezo zonna nesinze nakuteekamu problem yange teri mu kushiftinga kuva mu bizinesi emu naye mpuliranga eyali agwana okutegeerako ekyokubiri ebizigo byo byotabula ebyo byowaana okufa kuba nengoye waziwaana
nombuliranga simanye ebitengi byabakonge bisimanga bibitambula simanga bibiri original na kuzamba bazungu babyononye mutimanga kati bakola ebiri fake singa twetikira tutete byafe ebiri original bigenda kukola nonga masimanya gomesezo kakati abasitika tisimanya ati bamanyi bikoze bitya singa byonna nembikolanga wali obyagala ekibuuzo nga wali obiwana ne bigaana kati ebizigo binagaana obadde planninga kudda kuntunula mu maaso otya ongambe ki obanze wanfuula statue eriawo okola gwe kyoyagala ekikusanyusiza kyoyagala waki business mbeera involved nga gwe weetaaga nedda tukyogereko oba asobola n'okubulwa amagezi agenda okwewandiisa ku kanso okufuna license n'ekiteekamu obudde nga gwe kyosobola okugenda kwe kutula obutuuze mu dduuka bw'oti oyagadde kunvuma buvumi leero amagezi wagaddewagakushiftingisa okuva mu bitengi byotasobola nakulinnya nnyonyi genda kwejja kwali gwali ono genda obbigira ne nawe ng'okimanya tolina amagezi gasobola kugenda kuteteekanya lulimi kakati era wagajjeewa okumanya engeri gye batabulamu ebizigo tiktok ate mune n'omugamba n'asimba amannyo ng'ayita lukiya on a serious note era kakati ogenda kudda onnyumize nga bizinesi bwe yagaana era nkwate endala nzikuwe kale okutoola tekwandibadde kuzibu naye nze nnyingiriramu ddiwa kakati ebizigo byotabula singa bikuleetera obuzibu olina akapapula konna okuva mu bannafe abalungamye okutabula ebizigo koyina Selina na nze biyize mpola njize singa ofuna obuzibu ebizigo bino bikuleetera obuzibu ani ogenda okukubira essimu Jesa omukazi yannumba mwanga ayomba weeyigiriza okuddamu ekibuuzo kye bakubuuzizza kubanga kyendowooza nze mbyemalira era omukazi yajja ngamba simanya namugamba ebizigo agenda simanya alina embaga ayagala atangaalemu mu nnaku nkubuuzizza najja nga nnumba mbwanvuma mu ebizigo tebyamukoledde era singa abo ebyokwerinda bajja ne bakulumba mu dduuka eryo nga baagala bwojja obuyinza okutabula ebizigo nga tolina kipapula ne bikutabukira ni gwogenda okukubira essimu ate ani gwe mbeera naye nomulira ng'asinika amannyo naye era nawe ejja sikufuna mu mbeera bane boba wakwata ssente miliyoni 10 nozinteera mu bizinesi nange bw'ozoogera bw'oti oyinza okulowooza kati ate owuli oyagala ozisupervising ozitambulireko bannaye bakyala obufumbo buzibu nze wano wagenda n'ogula ettaka ku ssente zo n'ozimba ennyumba ku ssente zo ahemnaye wakanga tulabikanga nze n'abaana babasirwa batategeera wakeera kumakya n'otugamba mbagala opakinze tuva wano ku ttaka wateekako mmeka saateekako naye nze nkulabikiranga muwala oba ekibumba ekiri awo otransferinga kitransferingeogerako lwaki wazimpa ng'okyazaagala obusobozi okuba nga tosobola kwebeezaawo nga weetaaga omuntu akuyamba naye ng'omwetaaga woyagala kutandikira waboba wampa sente teke mu bizinesi zibale nti wazimpa oba gibale engaloosi bannange sigenda tambula ku bunke kati yana ebitabo nzije nga nkureportingire nga buli lunaku timuneereyo twakozeyo bwezi titaata yasinga nalinjaga bitabo nani badde nabikusaba dda naye n'okusinziira ku ndabika yaayo ekisooka olaba oli ku bizigo naye ng'ebicupa bye bisinga obungi mu bizigo byo ekitone nnyo edduuka eriri mu bukadde kinone nyago ate tuliyako ku dduuka omulira ng'asimba amannyo enyakuduuka tuliyako oba wagenze kukola ki wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu program